Yeebazibwe Mukama yeebazibwe. Nze brother Steven bane nyingidde n'ebirooto byammwe mbadde mbuzeebuzeemuko naye finally maze nempaguza nze okubanga nze ebirooto byammwe bitadde mu comment kweri video gye nabagamba. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama tatomize bitesika tukwebaza olwakadde kano omwe wa Mukama mweyavunula ebirooto tukukoowoola jangu mu masekkati gaffe ovunula ebirooto nsaba Yesu Kristo mwana Katonda mu ntera programu eno afune okuddibwamu okw'ebirooto bye ate afune okubikkulira okw'enjawulo mu linnya erya Mukama waffe Yesu, amiina. Tutandise nani ono taliteekako linnya. Praise God brother Steven, naloota we twali mu kusaba n'okusiiba Mutundwe Pastor Tom nampa 50,000. Okay, Pastor Tom kuwa 50,000 mukwano gwa enkuba mukisa. Musumba Tom Mugerwa amani mukusaba n'okusiba n'otanga Musumba Tom Mugerwa ku 50,000 mukwano gwa enkuba mukisa. Bali sibuli sente zibakuwa nti mukisa. Temukikwata bukwasi n'ogamba bagambye okuwa sente kuba mukisa nedda mukwano gwange. Waliyo omuntu akuwa sente mu kirooto nga si mukisa. Naddala omufu. Omufu akuwa sente manya mukwano gwange obusibe. Naye ate pastor akiikirira Mukama. So pastor ku 50,000 mukwano gwe gubeera mukisa. Ogambye ekirala Pastor Tom nandaba nga ntambula nga ndya nangamba sooka otule wansi omale okulya. What does it mean? Kyendowooza nti Mukama Katonda ayinza okuba nga alaba ng'empisa zo ng'ez'obuntu zibulamu endala okujja ekitiibwa kye nga Katonda. Omanyi waliwo obuntu bwe tukola obutonotono ne tugamba this one no. Mukama Katonda ayagala balabe nga beeri decent nga beeyisa bulungi. Ekikira Pastor Tom neerumu yakyogerako yali yakatandika okuweereza Katonda ebiro ebyo ng'atambula alya yali alyamu mmondo oba kikajjo Mukama n'amugaana. So nawe kenyininyini weekebere nza okuba notonera kyakutambula ng'olya ne weekebere obuntuntu bw'omanyi nti buno Mukama Katonda yabugaana naye ng'okyabukola naye nga Katonda bw'omuswaza mu bantu. Mukama yeebazibwe. Yesu banakyusa ni mwenna mubeere decent ng'abaana ba Katonda. Obuntu tukolaba obutajja oli mwana wa Bwakabaka bwa Katonda bwesonyiire ddala. Naye teyataddeko linnya. Naloota nga Pastor Tom ng'atuyisa mu muliro wenneekwatako nga sisiridde twali bana. Mukama yeebazibwe. Okuyita mu muliro ffenna tujjukira bulungi nnyo Shadrack, Mesach n'Abednego nabo baayita mu muliro naye tebaasiriira. Lwaki tebaasiriira? Kubanga Mukama Katonda yali wamu nabo. Nawo nga bwe mbagambye mu audio eri esoose ekyoto kya sister ffe ekyasoose, bw'oloota omusumba ebiseera ebisinga, not all the time, ebiseera ebisinga omusumba aba akiikirira Katonda. Mukama yeebazibwe. Sometimes waliwo stand wamanyi okumanipulatinga system naye najja nayagala okumanifestinga like an angel of light, but most of the times Mukama Katonda kwesa nnyo omusumba. Nawe omusumba bw'omulootera mu kawuulo yetaba Mukama mukwano gwange. Waliwo sister wange yaloota musumba nga namulootera mu kawuula ate nga pastor w'amaanyi. Mukama yeebazibwe. So don't be fooled. Abamu muloota kawuula n'oloota musumba n'omulootera mu kawuula n'ogamba Mukama Katonda gwampadde okubeera omwami wange. Nedda mukwano gwange Mukama Katonda aba akulaga ebintu by'omwami. Omwami oyo takulagira mu bintu bwe bityo byakwesittaza nedda. Oyabeera kawuula. Mukama yeebazibwe. So mukwano gwange okuyita mu muliro Mukama Katonda aba akulaga nti waliwo ebizibu by'ogenda okuyitamu, waliwo okugeesebwa kw'ogenda okuyitamu, waliwo omuyaga olusi gw'ogenda okuyitamu naye togenda kumalibwawo. You're going to come back the other side nga you are testifying nga tosiridde wabula ng'oli bujulizi. Omuntu yenna ayita mu muliro afuuka bujulizi. Shadrack, Mesach n'Abednego bwe bamala okuyita mu muliro ekiragiro ne kifuluma. Kabaka n'agamba tewali Katonda yenna addamu kusinzibwa mulala okuggyako oba Shadrack, Mesach n'Abednego. In other words, ebizibu by'oyitamu nga munakyoze njagala okitegeere nti mukwano gwange bigenda kugulumiza Mukama. Mukama wabanga talina wakuyisiza tolina kyogenda kuyimirira kubuulira bantu. Naye bw'obanga Mukama alina wakuyisiza then ofuuka bujulizi, ofuuka kikozesebwa kya Katonda. Mukama Katonda aweebwa ekitiibwa. So teweewuunya bw'olaba omuyaga nga guze mu bulamu bw'oyimirira Mukama Katonda agenda kuyisaawo ate ye yeegulira ekitiibwa. Wabula bw'obanga oli mu muyaga ssaawa zino manya nti Mukama Katonda agenda kuyisizaawo ddala. Totya, nywera bunywezi mu lyato Yesu mwali mukwano gwange. Banakyoze ni munywere mu Katonda temusagaasagana. Bingi nnyo epasubi nga bana ba Katonda naye munywere.
Praise God, Brother Stephen. Dream nga nde nga edde ennumba ne brother wange n'abaana bange ne bafuluma nze ne sigalamu nga nnoonya kitegeeza Mukama yebazibwe. Sister ani ono Hamida Ali mukwano gwange ebirooto bye sibitegedde bulungi bino ojja kutuyamba obituddiremukko sikitegedde oba otegeeza nnumba oba otegeeza nnyumba sibitegedde bulungi bwe kiba nga kya nnumba ennumba ebiseera ebisinga manya nagwo Mukama akulaga ataaka eri ku bulamu bwo ng'ekunoonya manya nti ataaka ate nga bano bwe mwabadde mwenna guno omwoyo guno nga gukulemeddeko okutambulirako so simanyi obadde ennumba oba just obadde otegeeza nnyumba sibitegedde bulungi ojja kutuyamba otuddiremu for accurate interpretation. Era y'omu Hamida agamba atya n'ekirala kataata I dreamt nga ali mu kyota ng'abuuza nti okomawo mwezi ki Uganda. Okay, ndowooza mukataata we yali ku kyoto awandiiseko kyota ndowooza mukyataata wategeeza step mother we yali ku kyoto ng'abuuza nti akomawo ddi. What I think, pray against these evil powers. I think kino ekyoto kireetedde kukiri ndowooza eri abadde ennumba ng'ekunoonya n'abaana bo. So waliwo emyoyo giyinza okuba nga gisindikibwa eri obulamu bw'okuba nga gikuzikiriza gikuze emabega gikumira mu kifo. So just pray against this dream mukwano gwange, pray against these evil powers. Pray against these evil powers and don't talk too much to people. So pray against these evil powers. Agave eno kyotegedde obulungi. Saba mukwano gwange bino byeyambuleko. Forgive everyone. Saba mukwano gwange kwandibanga waliwo emyoyo egikupasuwinga. Ojja kubuuza Mukama, saagala onyigire bantu nga bukyali. Buuza Mukama, mubuuze waliwo oba sitemaza kyakola oba kyakola ekyagala okuba nga kiremesa amagenda go mukwano gwange, so that you pray against it ng'otegeeredde ddala. Kuba tuyinza okugamba mbu abuuza mwezi kiwaayi, abuuza mwezi kyayinza okuba nga akubuuza for the good, akutegekera ekijjulo ekirungi. Akutegekera ekijjulo ekirungi okomewo nga buli kimu kyonna kiri bulungi nnyo ddala. So tujja kubeera so negative, but buuza omwoyo wa Mukama akubuulire why. Lwaki abuuza? Omwoyo wa Mukama tabikula kintu kyonna nga tewali nsonga, so waliwo ensonga. Ono amisaani still era Hamida Ali agamba brother mirembe. Okay, okuloota nga olya oyoola pupu oba kitegeeza ki? Okuyoola pupu mukwano gwange kisinziira wa omuyoola. Omuyoola ku kkanisa, omuyoola wamu, omuyoola wa kyo kikulu, naye nga okuyoola pupu kiba kirooto kya kwegayirira. Kwegayirira pupu bukyafu, so tukiriya pupu kuba kwegayirira. Tukiriyalinga pupu nga tujja kuba kujjawo kibi. Kwegayirira maaso ga Katonda, kwetukuza n'omusaayi gwa Yesu. Kati kisinziira Mukama akulaze omulonda omujjawa. Oba otegedde nnyini we. So mukwano gwange kirooto kya kubanga kwerongoosa, kwegayirira maaso ga Katonda, kujjawo bukyafu, kujjawo kibi maaso ga Mukama. Oba obadde oyoola wuwo simanyi na kumanya. Omisaani ono Jedda Nakate agamba atya? Mukama waffe yeebazibwe Brother Stephen. Mu buliwo nali mu kusaba nga nsaba Mukama ateme ekkubo ly'okufuna fiizi w'abaana, ne nfuna okwolesebwa nga ndaba mbikkula Bayibuli nga mulimu akapapula akaliko newspaper. Nimbikkula peegi ey'okubiri era nga mulimu akapapula aka mawulire
ga newspaper. Awo nenva mu kusaba nga neebuuza kye bitegeeza. Awo ne mpulira eddoboozi lyogera mu Luzungu olugumu ennyo, mu Luzungu olugumu ennyo. Lyayogera emirundi 3 nga sitegeera biryogera. Mu kulifumiitirizaako ennyo namanya nga litegeeza nti certified. Ne sibitegeera, nsaba kunnyamba. God bless you brother Stephen. Mukama yeebazibwe. Nange ebirooto mbisoma no ku screen nga mubiraba. Bwemulaba nanaagira munganya obugambo bwetaaga galubindi. Mukama yeebazibwe. Mbisomera no ku screen, so soma tunanaagiramuko kwetegereza. Tino Oluganda tuli balungi nnyo mu kulusoma. Na mukwano gwange ekyoto kino kitegeeza nti Mukama Katonda awulidde okusaba ko, so you're going to receive the good news. Amawulire amalungi, amawulire ag'essanyu. Certified kitegeeza nti kintu kikiriziddwa, kikakasiddwa. Certified okukirizibwa n'okusatify bakisibatya okubeera certified kyanjawulo. Osooka okukirizibwa then obeera certified. Mukama yeebazibwe. Katugambe waliwo companies nezikebera omutindo. Sooka nezikebera omutindo okubezera nga omutindo mulungi, you become certified okubeera company producing nga producing nga bamaze UNBS ya Uganda gemaze okebera omutindo gw'ebintu by'okola. So ekintu kyonna ekitaliko kabonero ka UNBS mu Uganda kiba tekiri certified. Katugambe okola juice wabanga tebakebedde mutindo gwe na kuwa kabonero aka ka UNBS kitegeeza tannabakeberebwa, tannatuukagana na mutindo. So okubeera certified kuba kutuukagana na muki na mutindo mukwano gwange. So kyolina okutegeera nti Mukama Katonda akkiriza ogenda kulisivinga amawulire amalungi gwe walabe mu Bayibuli yo, the news, popular newspaper. So Mukama Katonda akwagala nnyo, agenda kukola bulungi. School fees ogenda kumufuna mu linnya erya Yesu. Kkiriza ekyo Mukama Katonda kyagenda okukola, tobaako na kubuusabuusa. And so shall it be in the name of Jesus. Ono misani Dafu agamba atya? Praise God brother Stephen. What does it mean to dream collecting a lot of ripe bush berries and tuntunu? Bush berries banemu, because mumuwuliramu abalya fees, abakubanga emisota nga abantu bagenda ku ssomero. Mukama yeebazibwe. Muwulira abantu abagumira enkuba y'okumakya, ab'ebikanga ebikola by'amayuuni n'endagala nga bagenda ku ssomero. Bush berries. Mukama gobadde ozimanyi? Okulota nga collecting a lot of bush berries kitegeeza kikola kino guba mukisa nagwo, guba mukisa wano na wali. Bible egamba a little here and a little there. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Guno mukisa mulungi nnyo mukwano gwange okuŋŋaanya bush berries oba entuntunu. Kale sister Dafu bali kusoma bitabo. Mukama Katonda akuwa omukisa. Banakyo zino abatakamanyire mukategedde ka bush berries. Ni ono Kamusiime Promise. Praise God brother Stephen Alosenga. Nga nkola ki? Nga nyambadde gold ring n'essaawa ya golodi, nga waliwo n'engatto za golodi. Bannange, n'engatto nga za golodi nga ziri wansi wentudde. Omuntu najja naŋŋamba nti I'm second queen. What does it mean? Thanks brother, greetings to your lovely wife. Mukama yeebazibwe. Mami Kyoze ne bamutumiddeko. Kale obubaka ngenda kubutuusa bane mutusabire tuzaale abalongo. Twagala kuzaala abalongo mu linnya erya Yesu. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Tujja kujja tubawo obujulizi. Sitaffe yaloose nga yambadde gold ring, nga yambadde n'essaawa ya golodi n'engatto za golodi, nga ziri wansi. Kale ate nga ziri wansi w'otudde. Engatto zabadde wansi w'otudde oba nga kubanga oba obyambadde ate bibeera bitya wansi w'otudde? Wali yambadde gold ring
n'essawa ya golodi n'engatto nga za golodi nga ziri wansi w'entudde. Omuntu n'ajja n'aŋŋamba nti I'm second queen. What does it mean? Now, awo tukonfyuzizeemu kugambye nti ate oba gwe otudde wansi w'omuti oba ze zabadde wansi w'omuti ate ng'ozambadde katukitwale nti wabadde ozambadde nga bwe kyawasoso kyogera. Bane ne bagamba golodi kala, ate nalaba vidiyo kwatagana ku colors genda oginoonye. Nakola vidiyo eri detailed bulungi nnyo, nungi nnyo ddala. Kala ebulamu yokka ya yellow, but kala eyo most of the times representing busibe. Oluusi etambulako oluusi n'omwego okufa naye nga busibe, kala ya yellow. Aba kala ya yellow baniyita mu tukyawa. So genda olaba vidiyo eri detailed bulungi, but gold okulota ngu oyambadde ring ya gold. Now, ebirooto bino eby'empeta bisinziira mikwano, si buli mpeta yonna gy'oloota nti ya Bwakatonda. Waliwo empeta z'oloota nga bufumbo bwa sitaani. Mukama yeebazibwe. Nze nga nkyali mu busibe buno nalootako nga tukoze embaga ng'omukazi mukadde. Mukama yeebazibwe n'aŋŋamba sit at my feet. Mukazi oli yali ajooga. Nintegeera olutalo we luli mukwano gwange. Kati nammwe muyinza okuba nga muli wano bannakyuze naye nga mu nsi ey'omwoyo gwe olaba nga ali singo naye ng'oli mufumbo oliko n'empeta, ng'omuzimu gwakuwasa oba omusambwa gwakuwasa oli mukyala waagwo. Kireme okubaako mu linnya erya Yesu. So si buli mpeta yonna gy'oloota mukwano gwange nti mafuta ga bufumbo. Mukama yeebazibwe. Engatto za golodi, empeta ya golodi, essaawa ya golodi. Mukwano gwange kyendowooza nti oyinza okuba nga oli mu biro byo mukwano gwange. Oyinza okuba nga oli mu biro byo eby'obufumbo oba nga tonaba kufumbirwa. Essaawa representinga biro na biseera. Time is now. Abamu oloota ng'olaba essaawa zibala nga zituuse. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So saali representinga budde, seasons. Gold color nungi nnyo. Ring representinga bufumbo. Engatto magenda. Mukwano gwe kati amagenda g'obufumbo gandibanga mukwano gwe ge gano. Tewayagala Susan kuyitako. Kwata essaala ebigere bidde waggulu. Mukama yeebazibwe. Gold color mulungi nnyo. Bayibuli emwogerako nnyo. God yayitamwa is refined by fire. So mukwano gwange ebiro byo bye bino kye ndowooza. Gira zokka mukwano gwange, saba noonya Katonda tukkiza biro kuyitako. Nasubuga Faith era naloose nga abantu besimanyi bampa ssente. Omu yampadde emitwalo 2, abalala ne bampa emitwalo 5. Ne mbuuza ssente ze bampa, ssente mumpa zaaki? Ne baŋŋamba nti tolaba nga ono omusibye bulungi enviiri? Naye ate naturally simanyi kusiba nviiri, naye naloose ne ndowooza nti ak'emitwalo 5 kafu. Oluvannyuma ne twetegereza nga ssente zonna nnamu. Kitegeeza ki? Mukwano thanks. Ani Nasubuga Faith. Mukama yeebazibwe. Yaloose nga bamuwa ssente nabagambye ziripresentinga mukisa. Wala bamuwadde 2, abalala bamuwa 5. Naye nga lwaki baali badde bamuwa ssente? Kubanga yasibye omuntu n'enviiri n'anyuma wadde nga tamanyi kusiba nviiri. Nabagambye enviiri ziripresentinga kitiibwa kya Katonda. Kati bw'oloota nga bakusazeeko enviiri manya nti kiswalo. Kitiibwa kya Katonda tewali. The opposite of glory si kiswalo. Ate bw'otanga enviiri zo zirabika bulungi mukwano gwe most of the times kuba bakulaga nti ekitiibwa kya Katonda kirabisiddwa. Kitiibwa kya Katonda gy'oli. Kati mukwano gwe kulanga okoza abantu enviiri ne bakuwa emitwalo 2 ne bakuwa 5. Mukama Katonda alaga nti ogenda kubeera favored, ogenda kufuna omukisa. Naye ng'omukisa guno kuva mu kubanga okolamu abalala omulimu oba ng'obayamba. Alonna engeri gy'oyambamu abantu oba kuyita mu byanfuna oba kuba amagezi, kubabudaabuda oba mu kwegayirira. Ekitiibwa kya Katonda ekirabisibwa ku balala through what you're doing. So zigana amagoba gano g'olaba. So omulimu gwonna gw'okolera Mukama mikwano si gwa bwereere. Mukama Katonda agenda kukusasula. It's going to reward you richly. Mukama agenda kukusasula
mu linnya erya Yesu. Praise God brother. Nze naloota ndi waffe mu kyalo nga nkuba, ng'enkuba etonnya nnyo, ne ndaba nga amannyo gange ganyeenya gonna ne gavaamu nga meeru nnyo like diamonds. Ne neeraliikirira nnyo awo ne mpulira eddoboozi nga ligamba mbu mpise amata mu kamwa era nsome Jeremiah 15:19 and so many scriptures, but I replied to the voice, stop, scriptures are so many I will not manage to recall. Mukama yeebazibwe. Alusenga enkuba etonnya nnyo, n'alaba nga amannyo gange ganyeenya gonna ne gavaamu like diamonds. Nalaba eddoboozi ne limugamba ebiwandiiko bingi naye ajjukirako ndowooza Jeremiah 15:19. Katulabe Jeremiah 15:19 kyegamba, then tweyongereyo. Ekyoto kya muganda waffe tataddeko linnya naye. Agamba bw'ati, Yeremiya 15:19, therefore this is what the Lord says, if you repent, I'll restore you that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let these people turn to you, but you must not turn to them. Mukama yeebazibwe. Ekyoto kino kyogera ku muntu, ekyawandiikibwa kino kigamba nti bwe weenenya Mukama Katonda alikuzza buggya ate era n'omuweereza. I'll restore you and you may serve me, ate era n'amuweereza. If you utter worthy, bw'onayogera ebigambo ebisaana, not worthless, n'otayogera bitasaana, ojja kubeera mwogezi, onaabeera kamwa ka Katonda, onaabeera mwogezi wa Mukama. N'agamba nti abantu bano balidda gy'oli, gwe tolidda gye bakola ki, gye bali. Walabye enkuba etonnya, amannyo go ganyeenya, vaamu like diamonds. So ebisa ebisinga okukuukamu amannyo nabagamba sometime back, nakola video naye njogera ku byo tebikwatagana ku mannyo. Now bw'olaba amannyo go ganyeenya oba ovaamu amannyo, most of the times kiba kigenda okuddakola ddala amannyo ag'omu maaso, kiba kiswalo. But ekyoto kino era kireetedde ne ku lugambo ng'omala gayogera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abamu oloota mu kirooto ng'olaba akamwa ako kawunya nga Yesu akusemberera akudduka, akamwa kawunya. Lwaki? Ebigambo byogera si bijja mu maaso ga Katonda, tebijja ekitiibwa kya Katonda. Ate Mukama Katonda akamwa ako ayagala kakozesa. Bayibuli ebuuza nti amazzi amalungi n'amakyafu gasobola okuva mu gundi y'emu, mu luzzi lwe lumu? Is it possible? Kati akamwa ako kandibadde kamwa kalungi ka luzzi lulungi, sikuloza amazzi ag'obulamu omutukuvu kaakozesa. Mukama Katonda ayagala okukozesa akamwa ako, sisita wange, wanda ayagala okukozesa akamwa ako, naye olina okubeera careful n'ebigambo by'oyogera. Bayibuli nga bw'egamba buli kigambo kyonna kye twogera kitwe kiwera embalirira. Era n'oyogera mu Timotheo that never let any wholesome word come out of your mouth, that which is good, that may edify the hearer, or that may impact grace to the hearer. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Titoleka nga kigambo kisobola okuyita Mukama wabula ekyo ekirungi kiwe ekisa oyo akola ki, oyo akiwulira. So nga abaana ba Katonda olina okwekolamu omulimu. Abamu mujookinga ebigambo ebibi. Kola ka video ke nakola kalungi nnyo. Emikwano bwe bali commentinga ka video konna nga tukalaba, nkoddayo n'okalaba naye yakalaba koddayo ne wejjukanya, ndaba kye njogerako. Ebigambo byetalina kwogera ng'omwana wa Katonda. Nateekawo never say these words as a question. Tolina kwogera bigambo bino. Genda onoonya ka video ako by Brother Stephen. Kalimu ebigambo byetalina kwogera ng'omwana wa Katonda. Oyinza olowooza obimanyi. Naye genda okalabe mukwano gwange ati si Mukama n'akuyigiza ekimu oba ebibiri, ebirala oyinza obba obimanyi. Genda okalabe ka video ako. Engeri gy'olina okwogera. Nja kukola video endala how you should speak. So eri yali what you shouldn't say, but nja kukola endala how you should speak as a child of God. Bwe mba nerabidde bane mukanzijukiza mu comment. Nja kuba nkabakolera. Akamwa ako kalungi nnyo nnyo showroom Mukama Katonda akukozesa.
So mukwano wange nongooza emimwa gyo Mukama Katonda ayagala kukozesa, ayagala omuweereze naye ayagala kukozesa akamwa ko mituufu. Mukama akozesa okuwonya abantu, okusumulula, okusiba, okulwa n'olutalo, okumenya, okusiguukula, okusimbula n'okusimba, byonna mu kamwa ko. So kati Mukama ayagala ofiisi etereere. Elizabeth Nakato. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo brother, nze naloota nga waliwo ennyumba gye ndimu kati okufuluma bwe nti nendaba ogusota ogunene ate nendaba boyfriend nga alina eggaali ate nze ne mumutwalira akasawo kange. Mukama yeebazibwe. Now ofuluma ennyumba n'olaba gye walimu n'olaba ogusota ogunene. Kati ebiseera ebisinga kati ekirooto kino kikwatagana ku nsonga za kufumbirwa. Kati guno ogusota ogunene gwe walaba olina ogulwanyisa. Most of the times aba mulaba omusota, olaba omusota mu nnyumba, ekirooto kino kiri common nnyo, olaba omusota mu nnyumba naye nga tegukuluma. Mukwano gwange ng'ogulaba oluusi n'ogutya naye nga gwe tegukulinako, oluusi gulinga ogwebase mu nnyumba oba waggulu eri ng'ogulengera oba nga guyitawo nga gutambula, oluusi ne guba ng'ogutya ne guba gwefula ogwekwekakweka. Mukwano gwange ogwo kalondoozi, that is a monitoring spirit. Omusota ogwo guli dangerous nnyo 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 n'okusinga ab'ogulaba mu kirooto, ogwefulafula ogutalina kye gukola, guli very deadly. Ogwekumonitaringa gugolokoka nga waliwo kyogenda okukwatako ne kigukuba. Bw'oba tolina ky'oliko nga gwebaka, ogolokoka n'ogamba kati ngenda bweru nga guzuukuka, olagawa? Ogenda kufumbirwa nga gugolokoka, olagawa? Bw'oba si by'oliko teguba na mulimu, gukuumira awo, omwoyo guziiza. Nawe guno omusambwa guno ogwa monitoring spirit mubi nnyo, almost gulondola buli maka. Mukama yeebazibwe. So kati guno ogusota gwe walabye mukwano gwange gwe gukuuma, tegwagala okole ki? Ofumbirwe. Nawo kiri just ekirooto ky'olimu togera ng'abaana ba Katonda. A dream is a message ekulaga ekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Yesu yeebazibwe nnyo. And these messages are very powerful. So kakati mukwano gwange okulaba boyfriend wo ng'ali ku ggaali, boyfriend ali ku gaali nabagamba obugaali buno omutyo naawe abeera ng'avuga akagaali, abamu balowooza nti babuweereza. Buno okuvuga obugaali mukwano gwange birooto most of the times attached ku myoyo gy'okubonaabona, hardship, striving. Mukama yeebazibwe. Unlike ebidduka ebirala nga ppiki, mmotoka n'ebirala n'ebirala, naye kagaali mukwano gwange bw'okalabanga mu kirooto tolowooza nti nno ofunye omukisa. Nedda mukwano gwange. So ono omulaba ng'ali kagaali, that is hardship, kubonaabona, n'omutwalira akasawo ko ndowooza ebyenfuna bye mukwano gwange. So kye ndowooza simanyi oba abuuza Mukama banakyoze nabagamba bino ebya boyfriend girlfriend ffe tetuba nabyo eno mu bulokole, tetuba nabyo. Courtship is for a very short time eno mu bulokole. Katonda yayogera si ffe twogera. Ate nkyamwetegereza omwaka mulamba ndabe wetegereza osinga Mukama. Instead of wasting time ng'abaana ba Katonda bw'okyetegereza bw'oba olabye omuntu mutwalire Mukama. Omuvubuka gwe oba osimye omuntu mutwalire Katonda. Mukama mukebere. Mukama kyayogera ky'oba okola, weesige Katonda, teweesiga ndowoozayo. Sometimes our eyes are so oba ngambe ntya galimba nnyo. Ky'oyinza okulaba ng'ekirungi ate osanga kibi, ky'ayinza okulaba ng'ekibi ate osanga kirungi. Sebya boyfriend girlfriend bane mubiviiremu ddala balokole, biviiremu ddala, mwesige Mukama Katonda kyabagamba. Bino bireeta obukabakaba, bireeta obwenzi, bireeta ebirowoozo ebibi, bigulira emizimu. Mujja kuloota emisota gino. Obanga oli mulokole, courtship is for very short time, then babagatte. Nakati Elizabeth kawulidde ako. Agambye ati ono bamuyise Mutesi Irene. Praise God brother, nze naloota nga ndi mu luumu emu nga tulimu abantu basatu naye nga omu ali wansi nga bamufumise ekiso. Kati ne wajja omusajja n'omulala n'amufumita. Kati
bwe nalaba nze nengezaako okudduka nensika oluggi nga njagala muggalireyo munda nze nziruke era nenfuluma naye wano nga ngezaako okumuggalirayo nga ndi wabweru. Yali ali munda nga asika oluggi muggalireyo ndowooza nansinga amaanyi nenfuluma nange nanfumita ebiso bibiri mu lubuto. Nze nenziruka nga nfumitiddwa nga nkutte we banfumise, naye nze saagwa, nasigala nyimiridde ate nga nina amaanyi. Kitegeeza ki? Mukwano gwange naataaka kuveewo mubi. I don't know exactly oba mulaba sitaani ayitiddewa, naye nga manyi naataaka okuveewo mubi okubeera ng'ositabingiddwa n'alaba nga bafumitiddwa naye gwe n'osigala ng'oli w'amaanyi. So naataaka okuveewo mubi naye sigala ng'oyimiridde mukwano gwange, no matter si nsonga damage ki omulaba esitaani z'akoze mu bulamu bwo oba biki by'azikiriza, biki by'ayonoonye, si nsonga. Sigala ng'oyimiridde, sigala ng'olwana olutalo, toggwa mu maanyi, tobifaako, towanika, toggwa mu maanyi, ojja kubeera muwanguzi n'okukirawo. Banakyoze ekyo mulina okutegeera, sometimes esitaani emanipulatinga system n'agezaako okubaako by'akomako nga bwe yagezaako okumanipulatinga mu biseera bya Yobu. Yamanipulatinga mpaka ng'afunye Yobu. Yobu yali amugezaako buli kaseera naye nga Yobu aliko olukomera. Sitaani yagamba Mukama, Yobu atira bwerere, Mukama tomutaddeko olukomera. Kitegeeza sitaani okulaba olukomera yali agezaako nnyo buli kaseera okumwatakinga naye nga tasobola, ng'aliko olukomera lwa Katonda. Kati yamanipulatinga system n'ajja n'atandika okuyintafiyaringa n'olukomera. Atya ng'agenze maaso ga Katonda n'akola ki? N'akiriminga Yobu ne bamumuwa amugezese. Olukomera ne luggibwawo, Yobu n'agezesebwa. Kati waliwo sitaani biyinza okuba nga ayagala kukola mu bulamu bwo naye ng'ogezesa bugezesa. Naye gwe tofaayo, Mukama Katonda ali wamu naawe. Gweta mugezesebwa gwonna ogenda kuwangula. Toggwa mu maanyi mukwano gwange. Muno Wamisaani Muyinza Alini ogamba otya? Agambye number 1. Okay. Praise God, Brother Stephen. I had a dream. I was in a certain place with some people when we were sleeping, but it was raining heavily. Everything we had became wet. After I saw people starting praying, then I also woke up and I started praying. When I'm telling God, please, God, you promised us that you will never destroy us again. And even you put a sign of a rainbow that it will always remind you whenever you're angry. So by the time eggulu ne liwaatuka, ekire ne kirabika ku ggulu, awo omuliro ne guyita ku kire. We became so happy and we started praising God while dancing. We also saw the sign of a rainbow on the clouds and I started glorifying his name. Mukama yeebazibwe. No sister affe yaloota ekirooto ng'enkuba etonnya nnyo nga y'amaanyi. N'alaba abantu nga basaba naye n'azuukuka n'atandika okusaba, negayira Mukama, wasuubiza toliddamu kuzikiriza nsi eno n'amataba, n'ogamba otaddewo n'akabonero akamusoke. Omuliro ne guyita ku ggulu n'alaba n'akabonero kano ne basanyuka nnyo. Mukama yeebazibwe. Bannange bwe mulootanga musoke nakola vidiyo, mayinza nga nakulifaalinga ku kintu, nkulifaalinga ku ekyo kye nakola edda. Nakola vidiyo eraga nti ebirooto ebiraga okwenenya. Mukama yeebazibwe. Oba ebirooto ebiraga warning kuva ewa Katonda. Genda onoonye vidiyo ojja giraba. Teekamu ebirooto ebya warning by Brother Stephen. Ojja kulangula vidiyo eko ne kana akabonero ka musoke. Ojja kola vidiyo eri detailed bulungi, so interesting. Ojja kuyiga bingi.
So omukwano gw'ekino kirooto kyakwegayirira eri obulamu bwo n'abantu abalala bano walabye nga beegayirira beera nga beegayirira maaso ga Katonda. Lwaki? Kubanga maybe judgment eyinza okuba nga enaatera okuyita. Manyi waliwo ebintu ebimu Katonda by'atayagala nga judgment yabyo esobola okuyita nga n'olunaku terunaba kutuuka, naye mu kuyita mu kwegayirira Katonda, mu kumwegayirira judgment zino zikyusibwa. Mukama yeebazibwe, kubanga Mukama Katonda agamba ye bw'ateesa okukola obulungi omuntu oyo n'ateenenya, Mukama Katonda yejjusa obulungi bw'abadde agenda okumukola, naye ate waba agenda okukola omuntu ekibi kyonna olw'ebyo by'akoze bibi, omuntu oyo n'agwa mu maaso ga Katonda neegayirira, Mukama Katonda yejjusa ate obubi bw'abadde agenda okukola omuntu oyo okusinziira ku byawandiikibwa, abwejjusa, kitegeeza abuleka. So ekyo kyakwenenya mukwano gwange, kyakugwa mu maaso ga Katonda, kwegayirira probably ku lw'ekkanisa ne ku bulamu bwo gwe nga ggwe. Mukama Katonda anaakola ebyekisa. Number 2, also Brother Stephen, most of the times I dream when I'm helping people. Last time I dreamed that I'd found babies on my way. They were sleeping, and on the way I took one baby and said I'm going to raise her, and I became her mother, but those babies were not Africans. Please help me, Brother Stephen. Okay, tango raising abaana babebi obasanze awo mukwano gwange, babebi biseera bisinga barepresentinga abalokola abato. Ekiro kyogera direct babebi bennyini, naye ebiseera ebisinga babebi yinza okurepresentinga babebi Christians abakyanywa amata. Mukama yeebazibwe. Mukama Katonda alina kyayagala okubakolamu, ng'ayagala kuyita mu ggwe. So kyandibanga Mukama Katonda aliwo kyayagala okukola obe ng'olabirira abaana be. Fakiti buno babuweereza. Mukama yeebazibwe. Buweereza bwa njawulo. Waliwo ba counselors Mukama baateekawo nga bweyogera ne buyanga ebizibu byonna biwedde, ng'omwoyo abaliko yoyo akamfatinga. Mukama yeebazibwe. Waliwo b'osanga nga bo osaba ng'ebintu bikyuka. Mukama yeebazibwe. So mirimu mingi gyo mu bwakabaka bwa Katonda, era gwe atalina mulimu gwokola mu bwakabaka bwa Katonda simanyi. Buuza Mukama Katonda omulimu gwo otandike okuba ng'okola nga munakyozeni, ng'obudde bukyali. Mu ggulu tolina mirimu gy'ogenda kukola okujja kusinza businza Mukama. Nalunga agamba atya, praise God brother, nze ekisulo kya wansi ku liiso kinnemeddeko nnyo, ate ndoota nnyo nga nzizeeyo e Uganda naye nga tewali amaanyi. Nga tewali ndowooza mmanyi nti nzirayo kyokka naakaddayo ku kyeyo. Mukama yeebazibwe. Kati ebisulo kusula nawe waliwo obubonero obutambulira ku bisulo, nga buli abagamba nti ekisulo simanyi kyawansi bwe kikusula ojja kulaba ekyessanyu, ekyaggulu bwe kikusula amaziga, kino bw'okifuna simanyi omugenyi, kino bw'okifuna abajjajjaabo abaafedde abakukyalidde. Mukama yeebazibwe. Ate muno ebimu biba bituufu, ogenda okulaba ng'ekisulo kikusuze ng'era nga oba olowooza nti ojja kukaaba, era n'okaaba olunaku lwonna. So kakati kyenja okugamba sisita waffe, bino ebisulo ebikusula byonna sazaamu endagaano ezitambulira ku bisulo, zeekutuleko zeeyambula. Endagaano zino ez'ebisulo zaakolebwa emizimu ne bajjajjaffe bakola nabo emizimu, era babeera babyogerayogera nga zinywezebwa. Mukama yeebazibwe. Kati gwezo zeekutulyeko ddala endagaano ezitambulira ku bisulo. Olwo ebisulo bikusulasula munakyozi, ebisulo byekutuleko endagaano zaabyo byonna zisazeemu, tozikiriza kulaba mukisa. Wewonge musaayi gwa Yesu. Katonda waffe wamanya okusinga ebisulo n'emizimu gyonna egibitambulirako n'ebigigwa gyonna emagombe. So byekutuleko bwekutuzi, totambula bannakyozi temutambulira ku bubonero, abasinga mukyatambulira ku bubonero. Bwe ndaba kino kyekibaawo, bwe nteeka kamukonzikonzi, bwe nsiba ekisubi ku ttale tebagenda kunkuba kibooko, bwe nteeka akayinja wansi w'olulimi tebajja kunkuba ewaka, asoma bwe mpandako wano edduso. Mukama yeebazibwe. Bwe nnaamiriza ebigambo bino kino tekijja kubeerawo. Muba ojjukirawo bwe twakolanga ne musiba ebisubi, twateekanga akayinja wansi w'olulimi baleme kukuba ewaka, ne bakukuba embooko ate n'akayinja okamire. N'osiba ebisubi ng'ogenda ku ssomero, otuuka leeti tikyaleme kukuba, n'asukako akankabula ggwe embooko. Waliwo obuntu, waliwo ebintu ebitamanyi mmwe, babuyita muwugula. Abamu abakulira mu kyalo mubumanyi.
twabutekanga mu nviiri mbw'owugula maama waleme kukuba kiboko. Mukama yeebazibwe. Ogula ticca aleme kukuba kiboko kati bw'aba tabakubye n'olowooza nti byebikoze. So bino byonna bulombolombo, bino byonna byeboogera mukwano gwange mbyesonyiwe. Ate waliwo abalokole abamu nga batambulira ku bulombolombo. Bukati kino bwe kiba kikuluma kola bw'oti, yisa mu mutwe emirundi 3, yogerako ebigambo bino, tunula mu kinu, akaseke kakutte tunulako mu ttooyi, etannaba kugendwamu ekyali mpya. Ebyo byonna tebikola makulu mukwano gwange. Egyo gyonna bubonero bwa sitaani, totawaananga. Mukama yeebazibwe nnyo. Bina kusazangamu busaza. Nze Silivia. Olwo naloota nga ngabira abaana ssente, olwo naloota ng'okola ki? Ndowooza agabira abaana emmere, kaali kawunga. Okay. Now, nga sinakuddamu kino mukwano gwange oba ng'oli mupya ino kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga okw'enjawulo kw'otayinza kusanga walala wonna. So mukwano gwange subscribinga koona kade. Kyagala okugamba ne bw'oba nga tulaba ekirooto kyo nga nkizzeemu, bannakyo zena abali wano bakimanyi, bayize bingi ku eno kyano, bayize bingi era babikodde amaaso. So mukwano gwange subscribinga okoone kade. Bw'okoona kade onateekanga video nga bakuweeza notification, ojja bangola video mangu nnyo ddala. Naye waliwo ennamba z'amasimu eziri awo wansi ku comment esooka, weerezaako obubaka bwo, osobola otuweerezako oba ng'oyagala kujoininga WhatsApp group zaffe. Tulina WhatsApp group esukka mu emu, so okujoininga n'oba ng'oyongera okuba ng'owagalibwa nabwe kennyini oyiga okuweereza Katonda. So kwesa ennamba z'amasimu eziri awo, weereza ku message ku WhatsApp nti oyagala joininga group ya WhatsApp, then tujja batuconnectinga tugattako mukwano gwange. Mukama yeebazibwe. Nyongera okubwetondera ku birooto byemba nga bisibizzeemu bwe sinaba kuddamu. Mukama wali bangulidde obudde nemba nga nsobola okuba nga nsokudde mu birooto byammwe byonna nayinanga ekyenjagala, naye sinaba kufuna budde obwo bulungi. So nnyigiriza mu butono Mukama bwampadde atiisiti okujja wano ne mbayigiriza, kubanga mmanyi wano bangi bayigirako. So yiga bingi nnyo bw'owulira ebirooto by'abalala okusinga ekyekimu, yiga bingi nnyo. Ate ne mu birooto muno muba bingi ebyokuyiga, so beera ng'owuliriza buli kaseera, tokkiriza kubeera bubeezaawo. So musubscribinge mukoone kade. Mukama yeebazibwe. Asisitaafu abadde agamba atya, aloota nga agabira abaana emmere. Mukwano gwe agabira abaana emmere kuba kubuulira ndowooza njiri. Kubeera kubuulira njiri, emmere kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Kiba kya kubuulira njiri. So Mukama Katonda ndowooza nti akuyita, alina omulimu gw'ayagala omukolere, kubuulira enjiri. So okutanga bw'ogina bugabira essente, olina kugabira essente kuba kubulesinga muntu, kumuwa mukisa. Tubulesinga abantu nga tubagabira essente, tubabulesinga nga tubawa engoye, tubabulesinga nga tubabuulira enjiri. So bingi nnyo engeri gye tubulesingamu abantu. So kyenooza kino kyali kya bulesinga abantu balala, either okuyita mu kigambo kya Katonda oba ebikwatikako Mukama Katonda byakoze ki, byakuwadde. Kyaba yongera okwebuuza ku mwoyo wa Mukama. Brother Stephen, praise God. Naloota bani ndowooza abakyala babiri nga bannyiga omutwe gwange nga guli mu masekkati g'emitwe gyabwe, nga gye bannyigisa ogwange ne mpulira nga nfa. Kyennava njogera Mukama nenfuna amaanyi oba nensika omutwe, nenkyusa egyabwe, obwongo ne bufuluma, naye nga tebannafa. Omu n'ayogera, kozi kano kalokole. Omulala n'ayogera amannya ga ddadi nti yabadde abatumye. Mukama yeebazibwe. Ddadi yabadde abatumye. N'ayogera amannya ga ddadi nti yadde abatumye. Kakati mukwano gwange ekyo kyonna ekikunyigiriza omutwe,
omutwe. Mukwano gwe yabadde ataka erimyo gy'ekika, probably ayinza oba sidaddewo n'eminomyo gya kika, yadde gy'ataakinze obulamu bw'omukwano gwange. Bagamba kozi kano kalokole, kitegeeza omulokole takola ki? Omulokole tasoboka, era abantu bana batalina Yesu balabye. Abanoomizi mugigamba mpozi kano kalokole keerokosa. Tebasobola kugamba mpozi kano Bakatuliki oba Kasiraamu, mpozi kano kakiwa. Ebona tewali maanyi, amaanyi gali eno mu salvation, amaanyi gali mu bulokozi, amaanyi gali mu Yesu. Gali mu Yesu omukwano. Emizimu tegikusobola egibadde kikunyigiriza, Mukama Katonda agenda gikola, akagenda ddiiringa nagyo, ijja kuvaako obukungu. Mukama yeebazibwe. Praise God, Brother Stephen. Nze nabadde kusiiba naye nasiibidde mu Zabbuli 144 olwokutaano, naye naloose nga ndowooza ngenze ku luzzi, naye ne nnengera olusozi nga luliko obuyumba 2 naye bwabadde butono. Obuyumba 2 ne bwabadde butono. Akamu nga wabweru bayazeeko ebiwempe, nze ne nvaayo ku luzzi. Mukama yeebazibwe. Kati okuloota ng'ogenda ku luzzi, oluzzi likiikira okunoonya Mukama, okunoonya amafuta. Mukwano gwange, lwaki wandeetaze okunoonya amafuta? Olw'embeera eno gy'olaba n'ekiro gye kisembedde. Buli obuyumba bw'waloose, olusozi lukiikirira ebiseera ebisinga ebizibu etusanga mu lugendo luno olwaffe olwaki? Olw'abalokole, oba ebikutomera ebijja oba biwajja nabyo zonna zibeera nsozi. Mukwano gwange, so kyalowooza nti Mukama Katonda ayagala omunoonye, oyambala amaanyi n'obuyinza ng'omwana wa Katonda, osobole okulwanyisa obusiisira buno obutonotono. Obuyumba buno obutono ebiseera bukiikirira obusamize, bukiikirira obusamize. Mukwano gwange, nedda emyoyo gino gyonna egy'obusamize mu linnya erya Yesu. Praise God, Brother Stephen. Nze Sylvia, brother nsaba kunnyambako. Naloota nga waliwo omwana ayingidde mu toyireeti n'agwayo, naye toyireeti teyagwamu. Nze ne nziruka ne mmusikayo, and I dreamed 2 times. Omuntu aba agudde mu toyi n'omusikayo, mukwano gwe nkuba kutaasa muntu, maybe okuyita mu kwegayirira, oluusi okuyita muwa amagezi. Omuntu agudde mu tooyi, omugudde mu tooyi abeera muntu aba ali sitaka mu kibi. Mukama yeebazibwe. Oba agenda okugwa mu kibi, kati bw'omutaasa, tutaasa tutya abantu obutagwa mu kibi? Kuyita mbabuulira ekigambo kya Katonda, kuba ekigambo kya Katonda amaanyi. Mukama yeebazibwe. Kuyita mu kwegayirira Katonda, omuntu Mukama bw'akubigudde oba omutegedde, kuyita mu kwegayirira Katonda. Eba kkanisa era kugyegayirira erimu oggwa mu kibi, ng'essaala ya Mukama waffe Yesu bw'egamba, totwala mu kibi naye tulokole mu ki? Lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Totuleka gwa mu kibi naye tunule bununuzi eri ki? Eri ekibi. Ebiruganda totwala mu kemewa naye tulokole mu ki? Mu bubi. So omukono gwe kuba kulokola muntu, kuba kuggyayo muntu, kuba kutaasa muntu. Oluusi tubataasa tuyita mu kubuulira enjiri, tuba tutaasa bantu, era n'obutwe bwe wataasibwa. Mukama yeebazibwe. N'ekisembayo ebirala bijja kujja mu vidiyo eddaka mikwano. Abamisani babiri. Praise God, Brother Stephen. Ndi mu relationship with someone, naye nabuuza Mukama Katonda, ono ye wange, naye naloose nga tuli kulya muceere omweru, kati ne wavaayo mugambe ne wavaayo ki? Katiini. Naye n'oli omwami n'avaayo n'agenda. Omwami n'avaayo n'agenza okudda nga omulalu n'akabwa akabwa ke, naye omulalu namusanze
ng'ali kulya muceere, ali kulya mmere yaffe nga wazannyiramu. Wabaddewo ne bakama bange ab'e Saudi naye we nnalabye bwebityo naaliddemu akatogo aka muwogo n'akakyota emirundi ebiri. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukwano gwaffe yalota nga bali omuceere, bavaawo basanga akabwa nga omulalu akakutte nga bali mu kulya omuceere baguzannyiramu. Nabagamba omuceere guli representinga mukisa naye oguloota ng'ogulya. Most of the times ebirooto ebyokulya birakutambulako kuluuzinga. Mukama yeebazibwe. Kati kano akabwa omulalu ebiseera ebisinga kiikirira ddogo ate akabwa kakiikirira omwoyo gw'obwenzi. So bino bibiri byandiba nga bibitta emikisa gyammwe oba bidestroyinga relationship. Akabwa kano omwoyo gw'obwenzi, obukabakaba ogwa Jezeberi, akabwa kwaka, then omulalu ebiseera ebisinga ddogo. So mukwano gwange, pray against witchcraft, pray against the spirit of fornication, omwoyo gw'obwenzi ng'ogulabayo omwe gufukirayo. Kwetegukkiriza abantu kufumbirwa muntu alina kwenda bwenzi. Mukama yeebazibwe, gukubire ddala mukwano gw'ojja kulaba omukisa. Ese mukwano tusingane ndowooza mu vidiyo eddako. Mukama bampeere omukisa, banjagalire, abasabisize, abakole bulungi, mbeere bulungi, mweraba, tusinkane, Mukama abawe omukisa.